mpola nga ali akatogo buli kimu tetugenda munnange kukirekaawo nga tetukivunudde era tugenda kuyingira butereevu mu ndowooza z'abantu n'emitima gyabwe kati we tuli struggle weetuuse okusobola okutegeera n'okwanjuluza emitima gy'abantu okumanya nti ddala bano bwe tubadde nga tulowooza nti nno oba n'abo abeerimbika mu kubeera nti balwanirira ekyokununula Uganda ddala ekyo kye kibali ku mitima oba balina kubeera nga balwanira akagaati kubanga akagaati musajja akasooka kamu bwe kati era nga mulina okubeera nga mukalwanira kakati Mao munnange bw'atyo alumbye empuuga era n'agamba nti ebyo bya Democratic Alliance muganda wange tebiriiyo era ebigendererwa jukira bano bonna bakolera omuntu omu abwate munenge president owa Democratic Party Norbert Mao bwasese n'akuba n'akakuli oluvannyuma lwa pressure group eteekeddwawo emanyikiddwa nga Democratic Alliance era nga abagitaddewo si balala be ba former members Mathias Mpuuga ne group ye jukira nti already Mathias Mpuuga mu kulonkinga Democratic Alliance bwe yali alifaringa ku DP yagamba nti abo bamulira era bamusomesa buli kimu yagamba DP akabonero kayo nga nkumbi naye enkumbi eyawangukamu omuyini ekitegeeza nti tekyalina makulu nakulwali lwakutaano wiiki ewedde weyabyogeredde kakati munnange ebyo byonna nga byebyogedde awo era obufu bwe bumu n'alumba ne Nuupu gye yaddukira munnange DP president ng'asinzira wali ku ofiisi y'ekibiina kya DP wali ku bali ntuma Lubaga division Norbert Mao n'abaako ebibuuzo bye yataddewo ng'agamba nti gurupu eyo eyakoze Democratic Alliance yatandika okwekwasa ng'egamba mbu ye Mao kye kizibu y'ensonga lwaki baava mu DP mbu Mao kye kizibu y'ensonga lwaki baava mu DP ne bagenda beyunga ku bibiina ebirala kyokka ate mu bibiina bye bimu gye baddukira ate nayo badduseeyo ne bakola coalition endala ne bakola pressure groups endala pressure group eya Democratic Alliance kati Mao agamba nti buli bukakafu obutaliiko kubuusabuusa nti abantu bano kye kizibu mu opposition mu ggwanga lino erya Uganda nti abantu abo aba DP block bamukaaku Mpuuga n'abalala bannaabe nga bamanyi obulungi mu DP block nti abo kye kizibu kya opposition wano mu ggwanga lyattu Uganda naye jjukira nti already Mao ayogera bino naye aliko enziro nnyingi nnyo kubanga Mao mujjukira nga ali mu Northern Uganda eri ng'agamba nga Nuupu agezaako okugiyita kabaka yekka ekyo kiriko ebigendererwa bingi nnyo gezaako kukyayisa ate opposition figures ez'amaanyi kati nga Bobi Wine n'ogezaako musiiga enziro kwegamba ogezaako okumuwewula omudi campaigninga Mao abadde nga jadi campaigninga Bobi Wine mujjukire ng'ekyali people power nga Nuupu tennaba kubeera ng'ejja ng'ekibiina Mao yagamba nti tebasobola kukola mukago oba kutuula ku mmeeza y'emu na bisinde businde ng'ate bo bibiina ebijjudde mbu nga bo bali tebalina UNEB Center n'abantu tebasobola kusemba Bobi Wine newankubadde aliko amasannyalaze Mao yakakasa nti tebasobola kumusemba mbu kubanga people power nga yo terina UNEB Center n'abantu wabula ajje katugeze nga bono gamba nti aze
kati akakasiza bamuwadde kaadi ya DP mbukatolo yesimbewo gy'obeera nti era baali basobola okumukkiriza. Okitegeera ebyo byonna Mao temwerabira yabikola ki yabyogera. Kakati essaawa eno tulaba Mpuuga ng'agezaako kukola reforms, electoral reforms. Kyokati ne Mao kenyini nazo constitutional reforms naye kyekimu naye azirina z'atembeeta, era Mao ng'akuba nnyo eza Mpuuga azikuba. Kati Mpuuga kitegeeza nti naye bw'agezaako kugenda eri n'afuna akasente, kubanga bonna era ne Mao nga mujjukira mu kalulu ka 2 mu kampeni za 2020 ne akalulu ka 2021 abadde baali beebuuza bakanso nalukola baatugamba nti omusajja baamulabanga alina amagye, alina emmotoka ez'ebbeeyi, awerekerwa amagye, era ne ssente za kampeni tebamanyi gye yazijja. Museveni yawa Bamuriati n'awa ne Mao bonna. Kati awo kitegeeza nti Mpuuga naye already agenza okukimeezize, nga bwe walaba Balamu bwe yakuba Bebekulu ekikono n'amugjayo, era wewavu okubeera tebaakwataganaawo. Balamu yagenda ye n'akola ki, Bebekulu yali omuganzi wa Museveni, Balamu n'agenda n'asindika eri Gasiya, ye n'akwata mu kintu. Kati Mpuuga ono ate kubanga naye afuuse threat eri Mao, era essaawa yonna Mao ayinza okugamba nti wange bayinza okundipuleesinga, kubanga nkugambye Jeni Museveni yakagaati akasukaawo kamu, ayinza okuba bakasukidde akagaati aka bwe kebalina okukola ki, kebalina okulwanira Mpuuga ne Mao ku yensonga kyo bonna batambulira mu koodi zezimu, baleeta constitutional reforms, enyongosereza mu constitution, kubanga already Mao katugeze yakitandise. Lwaki Mpuuga tagenda ewa Mao n'agaatongera bino na bino? Lwaki naye ajja buzina ki na bibye? Ekiraga nti waliwo okusuka omuguwa. Kakati mu mbeera eno eriwo already ona akoze alliance, Democratic Alliance, kitegeeza erina ate yo kuba ey'enkizo oba oli awo, kubanga egenda teekawo okubuzaabuza wano mu propaganda w'abantu yiriri. So nga ate ekya Mao oba oli awo kyamakulu nnyo kyagezako kuleeta, kiri dangerous nnyo by the way, byagezako kuleeta mu nnongoosereza zeezo, naye ate abantu bangi batakiwa nnyo matu. Okitegeera ne bagendera ku bino, kubanga kati ono ye Mpuuga waayitidde abalina okuwaawaaza abantu, baddaawo bakube bawoze oye nga Museveni bw'atera okukiyita, era Mao ng'ayisaawo ebibye. Naye ate jjukira nti Museveni si muntu wakwesiga, nti kyangu nnyo kozesa Mao n'aleeta Mpuuga, ate Mao ne bamuzza wali ebbali, kuba babeera bamaze okumukozesa, babeera bamaze okumutyoboola, babeera bamuggyeewo, takyasobola kuddamu kubeera wa muzinzi yadde n'akamu nti ayogera abantu babulwe. Kati essaawa zino byayogera era abantu bamuŋŋoola, ne bwayogera ki bagamba gwe Mao naawe oli mukulya, Museveni nti bwati bwazza kyankalanya opposition already yabaga ali ku misumaali egisembayo ku kofini, ali mugikubamu akomerera, era ng'abasajja be abamanyi bulungi nnyo baakozesa, era akimanyi bulungi nnyo Bannayuganda abamu babuyahuya tebasobola kutegeera bukodyo we, tebasobola kubategeera, ate bawagira nabuwagire bagamba mwana Museveni mugezi mulaba wano egundi ewa twali tuddawo eri ekisolo bwe yasimbawo bakandidate babiri abe NRM ne baseka aho kitegeera. Kakati abasajja be n'abaparadinga bulungi nnyo nga biddole ebye Abedi Bwanika, ono yali MP wa Rubaga Northern, Moses Kasibante, Samuel Walter Lubega Mukaku, Makinje East MP, Nabike n'abalala, era bonna kati bano ba Abedi Bwanika baali baggwako just nti MP yabawa amaanyi, nite baali badde ba MP. Niba nabasigadde bonna ba former Kasibante former
Samuel Lubega Mukaku Foma Maki Mabike Michael Mabike Foma bonna baaliko ba MP baaliko abo bonna babakuula mu ddaamannyo wabula tebakyalinawo kye bafiirwa tebakyaswala wabula nabo bakimanyi bulungi kati baasalawo okukozesebwa na kuwudiisa kubanga bakimanyi Bannayuganda wano mu Uganda gwe ne bw'ojja n'ogamba nti bannange mbabuulire nti omusolo gwange guno oba empitambi yange eno bw'ogirya mugenda kuwona kino na kino era bajja kujja bagirye n'omusolo bagonywe bw'oba okifumbye bulungi bw'otyo bajja kujja weemuwe bajja kujja naye Uganda tweswaza nnyo ffe tuleka oba ffe tuleetedde abantu okutuzanyira ku bwongo kyetaaga omuntu tubagaane lumu oyo azeemu obwongo dira genda simanyi lwaki abantu abamu abatonotono bakyaleetera Museveni okubeera nti nno abasinziirako okukakasa ensi nti akyalina obuwagizi ng'ate mukimanyi bulungi nnyo ebintu byakola mu bimanyi kitegeeza nti buli kyakola genda emyaka gy'ofuzeeko gimala genda then abalala bajje Bobi Wine bwajja naye n'akola amanyanga genda kiraba naye mulemereddwa okuwagira ensi yammwe ne muwagira abantu obuntu bwe buzibu bwe buli awo so nga ekintu ekyo Bobi Wine yagezaako okukyogerako abantu abaawulira ebigambo byayogera mu first phase yonna gye yalaga yabagamba nti muleke kutunuulira nze muleke kutunuulira gundi oba gundi nedda abo nabo bantu buntu wabula mubeere n'omutima guli gutunuula eggwanga lyammwe muleke kutunuulira bantu buntu muleke kuwagira bantu muwagire eggwanga lyammwe ekintu ekyo yakiremerako nnyo naye munnange social media kasitejja ne baleeta omumyo enkudi okitegeera hagizuula awo ojagenda okwesanga nga ate abantu babijumbidde nnyo ebyo beefulukuba nti bite bibakwatako ebyo nedda Uganda afuga yafuga oli ne bwanajja ne nalonda gundi era naye byebimu tugendera bali abasajja bo nga bazimba ekintu kyabwe bazimba obufuzi obw'ensikirano era nga basima ebyobugagga byonna okututunda mu buddu ne batutunda ekyo ffe abakireetedde okuba nti tukikkiriza kibeewo